bye tutasobola kubuusa maaso kuba ffe tuli wano tuli mu kizinga Buganda eri mu Uganda nolwekyo ensonga ng'ey'emisolo ennaku zino mugiwulira okuwa omusolo tteeka era buli muntu asaanidde awa omusolo naye waliwo okusika omugwa wakati w'ekitongole ekiwooza musolo n'abasuubuzi ne bannayuganda okutwalira awamu naye nze ndowooza enkwasa y'amateeka g'ebyemisolo esaana kuba nnambulukufu buli omu senkulu wa URA yajjako n'ankyalirako n'atukyalirako mwami John Musinguzi nemugaa nti abantu mubakwate bulungi baleme kuwa musolo lwa kutya naye bategeere buvunaanyizibwa bwabwe omuntu bw'omukwata obulungi takutya waliwo enjawulo wakati w'okutya omuntu n'okumuwa ekitiibwa waliwo ebyetago bya bannayuganda era nakyo nakimugamba abasinga okuwa omusolo ebyetaago ebyo ne bitasoosowazibwa okugeza enguudo amalwaliro amasomero Oweekitiibwa Sipiika disitulikiti ezisinga okuwa omusolo mu Uganda ziri ssatu Kampala Wakiso ne Mukono ndowooza ne Masaka egoberera awo kumpi awo okusinziira ku bibalo ebya URA ebyennyini naye enguudo ezisinga okuba embi mu Uganda yonna ziri Kampala ziri Wakiso ziri Mukono nze kyannema okutegeera ntambuddeko nagenda e Karamojja mbadde Bunyoro mbadde Mwankole mbadde wa yonna enguudo kawerette awamu ovuga n'omala essaawa ennamba tonolaba mmotoka wadde n'emu essaawa ewera nga tolabye wadde emmotoka oluguudo kawerette n'olyoka ojja wano ennakawuka ebyo bye bireeta emberebezi ne biremesa abantu okuwa omusolo ndaba wano muzzukulu wa Kisoro Oweekitiibwa Gasitalule akola emigaati wali n'eŋŋaano okkuba erigenda ewe tebalikuba nga koolaasi naye omusolo gwawa wali nalukolongo okukkirira ewuwe nayiseewaawo n'adegala nagenda kumulaba naye asiisobola enfuufu yamindwalizaawo omusajja afumbye emigaati n'agimala mu seppiki naye naawe omusolo tebamukolera koolaasi bwe mba njagala amata ente egampa sigiwa omuddo n'amazzi n'okulaba nti njirabirira bulungi bwe ziba ssente ziva Kampala ne Wakiso ne Mukono buba ngambye ne Masaka lwaki bwe mba ngenda ewaffe Kasambi Gombola Saabawaali Bukoto Buddu nkwate kuba erigenda ekyotera okutuuka ewaffe okuva e Masaka mayiro ziri 10 emmotoka etambula edda bwiti yeewala ntaana mumanyi ssente ziveeyo Buddu mpitirivu lwaki ente etuwa amata nga tamata tugaagala tetugiwa muddo oyinza otya sigamba nti ab'ebbali tebasaana nguudo za koolaasi si kyeŋŋamba n'akatono buli muntu yenna asaanidde okutambula obulungi naye ekyamazima singa okola oluguudo okuva Nateete ogenda Nakawuka n'okutuuka e Kasanji ssente mmeka gavumenti zeyinza okufuna ssente mmeka bw'ogenda erudda eno olw'ekira n'ogenda eyo munda eyo nayo emirimu egikolebwa eyo mitirivu gavumenti efunamu ssente zitayogerekeka obungi enguudo zonna ntaana nayise mu Australia nabadde ngenda kukubagiza ab'amaka g'Oweekitiibwa Godfrey Kaya Kavuma mutabani we Paulo Kavuma yafiirwa omukyala mbadde ndudde okuyita mu Australia natidde n'okutya bw'oyita ku luguudo Oweekitiibwa Kadduki be lwalinako ekkolero eryalanja awo n'Oweekitiibwa Mandela mumumanyi alinako gundi mirimu gy'amaanyi giteva givaamu ssente empitivu n'amakolero tosobola kuyitawo naye ekyomukisa Kabaka yampa emmotoka egatta bakuyita kugatta ne bayimirira ne bagatta emipiira ne giryoka gitinda
entaana ziri ne tulyoka tuyitawo wano mu industry eriya tosobola kukola kolasi kakati abantu balaba ebintu ebyo nga bagaana okuwa omusolo amagezi bano aba gavumenti mbawadde mabi n'enguzi nayo gyeri eyo mba omusolo abagukuŋŋaanya era URL mu n'abakozi abatamanyi bulungi bye bakola bwe kiri nga tebalina bukugu lwaki balonda abatalina bukugu kati ekivaamu ezo zenkaayana ezitaggwa ate omusolo ogutawebwa ffenna tukosebwa na bino bye tugamba binaakolebwa bitya nga omusolo teguweebwa awo nno abasuubizi mbakubiriza baleme kuggwamu ssuubi kubanga bwe baggala amaduuka nze natya oba tubadde n'obuzibu ku musolo ogukuŋŋaanyizibwa ate olwe banaggalawo amaduuka bwe baggalawo amaduuka abantu banyi abakosebwa ababoodaboda tebatwala basaabaze abafumba emmere mumanyi abaana abafumba emmere mu kibuga obungi bwabwe kati amaduuka bwe gaggalwa abaana bonna abo bafumba emmere sente mpitirivu ze tufiirwa naye abasuubuzi bakubiriza muwandiise bizinesi mu mateeka temukola nkola eyo bizinesi si mpandiise mugende mu bannamateeka bababuulire bawandika bizinesi mukozese abakugu mukuma ebitabo kawaase sejjaaka kawaase babala ebitabo tosobola kukola bizinesi nga esusa obukadde 100 tolinamu bazi wa bitabo n'otuulawo olunaku lwamu n'okwata kapeeni wasoma byafaayo ze nakolako mu kikuubo mbimanyi osanga omusajja yeggalidde awantu naye kapeeni awandiika obuntuntu buli ngano eyafulumye n'atonyeza akaatu mulina okufunayo ababazi b'ebitabo ne baba balina ebitabo ojja kutwala akasente naye ate kajja okuzaalira sente endala era bw'otabawandika bitabo ab'omusolo bo bagamba nti wakoze akawumbi kalamba oliyangambye bambaza akawumbi nemmera n'olutiko n'okukala basigala bange ne mugayo ebitabo bibiriwa era abasuubuzi beebuuza entakera ku bakugu abamanyi ensonga z'emisolo ate abasuubuzi bagenda okukozesa emitimbagano ebyomutimbagano bitubasibira tebigenda kudda mabega byajja tebikyaddayo yensi bwetambula tegukyaddayo oteeka okumanya omutimbagano bw'oba tosobola gwe guyiga funa abagumanya abavubuka bano bonna abankubaza omutimbagano bakafulu abankubazambogo wano waliwo abasuubuzi ab'amaanyi owekitiibwa Gasita Lule owekitiibwa Biva Saalongo waliwo owekitiibwa Mutasa Kafero Namulengedde oba aliruddawo abo basuubuzi b'amaanyi Sekiboobo mumyuka wa Sekiboobo balina amasomero g'amaanyi bonna beetaagamu abavubuka mugende mubayambe ku byemitimbagano babiyige kubanga bano abamusolo bajja ne bakola ebintu byabwe bibayita syphilis mwabiwulidde syphilis kitegeeza kabootongo mu Luganda efris kati olinga bye boogerako tabitegeerera ddala ekivaamu ekisinga okuleeta omutawaana bantu balowooza nti bintu bizibu nze bwe nali sinabanga kukozesa mutimbagano nali ndowooza nti kintu kya kitalo okutuusa lwe twavaamu n'empapula nga tugule kompyuta tuziteeke wano tulabe ekinaabawo bazinaatumira ne tuziteeka ku mmeeza n'emyezi ebiri tegiyitawo nga bintu byonna obyekolera kati waliwo abakugu ennyo tewetaaga kuba mukugu nnyo mu ebyo naye kirungi ng'olinako ky'omanyi n'ensonga endala abawo omusolo baagala bagaziizibwe babe bangi tulina abantu obukadde busatu n'emitwalo 5 mu Uganda yonna abawo omusolo abantu obukadde 3 n'emitwalo 5 kati abasusa emyaka 18 kale bano basusa 18 naye bakyasoma naye abasusa 18 nga bakola ndowooza balinga obukadde oba nga 7 oba 9 10 bayinza n'okuwera 10 naye kuliko 3 n'ekitundu bokka abawo omusolo walina okubawo enkola ennyenderere
esobozesa abantu abasinga obungi okuwa omusolo. Wetaagisaawo n'enkola ey'obwerufu mu kugereka omusolo, kubanga ate tuwulira waliyo abasonyiibwa emisolo ate abalala ne babyenikibwa. Ebyo byonna si birungi, naye ekinaasooka okuba ekikulu kwe kukola ku byetaago bya bannayuganda: amalwaliro, amasomero, enguudo n'okukendeeza obuli bw'enguzi.